Ekikwekweto kino kiyindidde mu ggombolola okuli Kyesiga, Kyannamukaaka ne mu kibuga Masaka okufeffetta abamenyi b'amateeka. Bano bazinzeeko edduuka lya Sikulaapu erigambibwa okugula ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe era nga wasangiddwayo ebintu eby'enjawulo. Muli batteries z'emmotoka, omuli frame y'emmotoka, muli obugaali maanyi ga buno buchenja 6 saako amaseffuliya agawera ddala 25. Tusanzeeyo wuufa, tusangako n'ebyuma ebirala eby'emmotoka. Mu kikwekweto kino omuvubuka omu Edward Matovu akwatiddwa. Era tumulina ku poliisi yaffe wano e Masaka ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. Kyannaku nti abantu baffe ekifo ky'okukola ate basala okulanga batwala ebintu by'abalala. Abatuuze bategeezezza ng'abavubuka bano bwe batataliza kintu kyonna. Batubbira ebintu mu maseffuliya olwekyaleka essibiri ebweru. Matovu akuumirwa ku poliisi y'e Masaka gy'anaggyibwa okusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Mu ngeri y'emu abatuuze b'Ekireku leero bavudde mu mbeera ne bagoba bannaabwe 3 ku kyalo nga babalanga kubatigomyanga entakera. Tulikola omulamwa guno. Okusinziira ku batuuze bano babadde 5 wabula 2 ne babeesimattulako ne badduka. Ku bakwatiddwa kuliko Ivan Okuria, Robert Waseme ne Agri Nyende nga bano basangiddwako n'ebiwundu ko n'ebizigiro ku mibiri gyabwe. Abatuuze bategeezezza ng'abantu bano bwe baludde nga babasuza ku Tebuukye. Ne woba osibyeko kufulu 10 aziggula n'atwala kyayagala. Kala otumanyi oba balina master key oba balina eddagala. Naye omwami Kaaba ali ne gurupu ye batubba. Nze bakanzibira enkoko ne ziwera ennyo. Bagamba nti bagezezzaako okwekubira endulu mu b'obuyinza wabula omuze guno gweyongera kukula buli lukya. Omwami oyo tumututteko ku poliisi emirundi enfunda ezitali gumu 2. Era okusibibwa kwe ekomera yagimanyiira yagifuula mmere. Twebako obudde nga bukyali era nga twekengera abantu abo. Kati abatuuze bakkaanyizza bano okugobwa ku kyalo. Tulanga bagenda kutwalira amateeka mu ngalo. Konza abatuuze kye basabye katukigendereko basibule ku kyalo. Tongamba otya nti omukozi badde akuyiridde amafuta eweewaka. Oyo naye abamuko Ivan weetereze todda wange. Oba bawona kutawo banotuuka eyo ku kizinga n'omala n'okomawo ng'omanyize wange sikwagalayo. Bo mu kwewozaako bawakanyizza ebigambibwa nti bamenyi b'amateeka. Ekituufu bankwata naye tibakwata gawala kito kino kibi. Kati obubbi wange babuliwa. Okubeera wano kyekiri ku kumpi. Siinaamu na transport. Ekyewuunyisa ne mukyala w'omu ku bakwate bano amulumiriza okuba omubbi. Nzinza mukwenkerera nti simu. Nawo kiza bamugobe ku kyalo. Bagenda ate bamuzaala ku. Abakulembeze mu kitundu obuzibu babutadde ku bavubuka kukozesa biragalalagala. Naye oluusi ne basiba muzaala abalala ne basiba nga banywa omwenge ogutasaanidde oba tukiyite ebiragalalagala. Abatemu abakuba pevers ababbi abatemula abantu ku makubo. N'ekyokujja poliisi mu kitundu kino bagamba nakyo kyongedde embeera y'obumenyi bw'amateeka. Twalina police post eyali gata Kirekulere ne Kireku main naye kati bagijjawo. Kati mu kaseera kano okugenda e Kasubi oba e Kazinga oba Gweyogerere poliisi gitwalira obudde buwanvu okusobola okutaasa embeera eyo. Otuviiriddeyo ng'abavubuka bano bali mu nteekateeka n'engeri gye bagenda okwabuliramu ekyalo kino.